mbabuulira abakyala abali okwo muloga abasajja kwa abasajja tebategeera nakugamba nkyagala kundagako naye nakulaga oba okitegeera kakati gwe omukwano gwo osobola omulaga nga temwagalana mweraganga n'ebitundu by'ekyama kati gwosobola okulaga omuntu gwotayagala gwosobola okundaga nga tetwagalana natabuka okimanyi tigenda gyeri alisa bulungi nnyo bw'ologa omuntu n'omusuula eddalu n'omuloga n'afa n'omuloga n'omuzimbyazimbbya nga bwe waloga oli n'omuzimbyazimbbya goloza enkomerero ebaki enkomerero ogenda mugeena naye nze mbabuulira abakyala abali okwo muloga abasajja kwa abasajja tebategeera olw'eggulu ng'olisibula ekubira ebbaayi nedda baaba weeraba ngenze kwotebwa eggulu nyina oligendamu eggulu tewagenda mulogo life kwe tuli oba ku Metani Krabong life kwe tuli amanya bamita Metani Krabong oba Rima Sam weewaawo mukama abadde mulungi gyendi era nze nno muli nkiwulira nti naawe akyali mulungi gy'oli obuserengeto n'ensozi byonna bya buntu era bye binyumisa obulamu abalala baba bakaaba nga balala baseka ffenna bwe tufunire obujulizi n'ebyokunyumya bwe nkaaba leero enkya n'ensubira okuseka oba bwe nseka leero enkya n'ensubira okukaaba kyekinkontrolinga nga nkyayinako obuntu essanyu teribeereka n'amaziga tegabeerera twongere okumusinza okumusaba atuteeka ewala eri obutyabaga era atukwekera eddala eri abalabe baffe tuli baddembe nnyo ffe abakkiriza okukyatula kuba tekituswaza era tuli eddembe ku mitima gyaffe bwe tugamba nti Yesu ye Mukama era asigalayo yatayongebwako takakkanyizibwa era buli agezezaako mukakkanya amaliriza bubi buuza Faraawo oba genda osome ku Faraawo nze nzikiriza nti buli bw'ovaayo n'obisubscribingako n'obisharinga n'obirayikingako n'obikomentingako bituukira ddala gye birina okutuuka naye era waggulu wa byonna nze nzikiriza nti channel eno twagikola kubuulira njiri era kuyisaako bigambo binaakunyiganyiga mutima nakwoleka kituufu ki nsi kyeri Nabongo Charity Foundation tujijjema kindye tuli mu movement already tugitwale Kamengo gwalina kyonna kyoyina osobola okutuyambako abaana abasoba mu 15 tubatwala ekifo kyaffe twakizimba bingi ebikyabulako naye tekituswaza gwagamba nti ekimu eky'ekkumi ekyensi nandikitodde nenkiwakanako eggwanga kakana akato buli wowe omwana omuto oba wadde Katonda kunabaza vezitaawo osobola ekiteekako gwokusinziira ku ngeri Katonda gyakulungamizaamu gwatakiwulidde tofaayo katutambule mu birala ekyo bwa tokiwulidde nti olina okutoola eri omwana w'eggwanga enkyukakyukaye nagwo si musango wabula nyongera okujjukiza nti bweteeka omwana omuto tubategesa ensi bannaffe bangi bakubye obutayimbwa bafudde naye ng'obwana myaka 16 myaka 9 17 abiri bwe bukikoze buli bwe tubugayalira nga bukyali buto ge amawano ge tusinkana so osobola okukwata ekimu eky'ekkumi kyo ekyensi tozanyira ku kya Katonda n'okiteeka ku projekiti y'e Kamengo updates twazistopinga mu kwa tubadde tushiftinga nga tulina okukola office ya foundation gye twakoze wakuleekaana neya MR Life kubanga tosobola kuddira office ya foundation na MR Life n'obitwala Kamengo na foundation bantu bangi ojjeeko tosobola gamba nti bannange tusange wano abantu bangi bandyagadde okutoola ina olugoye olukadde ina engatto empya ina eki naye nga tasobola vuga lwa Kamengo so nduga nti nedda katukole office ewakuleekaana Salama Road then ebe nga yesakira ewaka waffe ewe Kamengo nti alina akasawo kakawunga bw'omuga nti ndi wano wakuleekaana Salama Road kimwanguyira ate ffe ne tukavuga ne tukongerayo Kamengo ewaka. So tugenda kuona updates sofa n'okugulawo office ezo zonna mu butongole n'okuyita mu list yaffe okwongera okwanjula movement yaffe etambudde etya then n'okulangirira kuba twagamba buli muntu acontributinga contributinga ku lw'ekifo kyaffe Kamengo wakutuumibwa erinnya lye yakutuumibwa either akaguudo ekizimbe oba garden oba ekintu kyonna. So na osobola era campaign eno ganti nedda campaign yokko nange erinnya lyange liwandiikibwe mu byafaawo by'eggulu era lisigale ng'ekijjukizo mu foundation yaffe. Twagala buli muntu waba atambulya nga ganti nedda
wano Narweiso ono Akero ono Odongo ono Mubiru abaana ba Kintu twagala bajjuze Kamengo era twagala baweese omulimu gw'ekitiibwa tuzeewo amaanyi gaffe agaali gatubbibwako nti abaddugavu tetusobola kwagala bannaffe kiruma atalina ngatto bw'omuggwako nga gwene engatto ekkumi emabega ekibaddewo nti genda mu bazungu bakuyambe ng'abazungu bwe baagala naffe bwe tulina okwagala lwakuba twali twetuulako olw'okutunafuya so tuyimuse Katonda waffe gwe mwana wa Kintu aliyo nga tuyita mukuwa weewaawo nkomyewo ne Alice yannimba ntwala omukisa guno okubeetondera olw'okumwesiga naye nga naye ekituufu akimanyi nti omusajja yamulogera bwereere mu bigambo bye Alice ono yayinboxinga omuyimbi ng'abantu abalala bonna bye bakikola ku bayimbi era namugamba music wanyumira njagala kukuyambako nga naye bw'omanyi ebiseera ebisinga omuntu bw'ajjanga ayogera bw'atyo ng'oli mu bwetaavu tosobola kugaana omuyimbi kwe kukkiriza Alice yatandika okufujirira omuyimbi akasente temwali mu byalaavu omuyimbi bayingidde $5,000,000 6 bwe yayisaawo ku luyimba Alice yajagawanye ng'alaba ndowooza kye kiseera naye yezze ze zaasuubira nti zaali ntuuyo ze gaali maanyi gembu bwe yakomawo wano teyagamba na muyimbi omuyimbi yamwekanga ali wano Alice ng'agamba kakati njagala namukubira ekiro ssaawa 8 eyo 9 mu kiro namugamba njagala kusisinkana omuyimbi ng'agamba atonze onsisinkana kiro nga yamubuuza oya kunsisinkanira ki Alice njagala kaboozi nze njagala kaboozi omuyimbi ng'agamba Alice onsusseeko ebyo ebyakaboozi tebyalimu nga nkolagana naawe nze wajjanga mukwano gwange kunnyambako temwali mu byakaboozi era nze sirina kaboozi ate nebuuliza akayimba kali kadaama ngulira emmotoka yali ayimba kaaki anyway Alice buuza ku bantu sanyusa okubalabako abalabi ba MR Live mwebale kugyekuumirako mwebale kusubscribinga n'okulayikinga mbagala nnyo munaye ali nkuyite mulogo Alice omulogo Alice gwe mulogo Alice kati bwema nkuyita teri kuyisa bubi teripisa bubi waroga kituufu naloga naye Alice olina okulokoka muddogo temuli kalungi Alice bwekiri Alice nangiseba omusajja wamulogera bwereere namulogera bwereere singa sikiraba nti namulogera bwereere anti problemu eriwo mukutandika okuwa omuvubuka oyo akasente twamugamba nti byali bya mukwano bwe mumala opushinga nolaba nga music ayiseewo Alice ne weefuula notandika osaba omusajja akaboozi yes twali ba mukwano twatandika nga tuli ba mukwano naye kati nga boolaba ye yagenda ateekawo keya ate yenjawulo eyandibadde omusajja gyawo omukyala kyekyaleeta embeera eyo yagambako nti akwagala yakisangawo mpola mpola nakugamba nkyagala kundagako naye nakulaga oba okitegeera kakati gwe omukwano gwo osobola omulaga nga temwagalana mweraganga n'ebitundu byekyama kati gwosobola okulaga omuntu gwotayagala gwosobola okundaga nga tetwagalana kisoboka mweraganga ku masimu ku simu ku video call ndagaako naye nga ganaawe ndagaako n'akaboozi ne mukola ak'oku simu ekituufu yadde atulimba alabika naye nga yadde akakasa nange nawulidde abyogera naye nga kyali bwekityo natandika nga manager nemugamba ennyimba zo wala ezinyumira ng'omukwano okulinje ku mutwe nga tegunakuninya nga just nga njogera nga bwema nga njogera naawe kyali wange ebyaddala nemugamba akayimbako kalungi nemugamba kalungi natandika okuteekawo embeera nga bw'obimanya ebintu by'abayimbi nagamba nti kati ngenda kukola audio naye ki oluyimba sirina nga bw'omanyi nti asooka nateekawo freestyle nateekamu amannya go biki mu kayimba ako yakuyimbirangamukko n'atekamu n'amannya go ng'oweyongera kuwunga oba okitegeera oyebayeba
kakati olumana addamu kati walinga amaze okuyimba bu freestyle obo nabunsindikiranga mu inbox kati nakola kiruvanyuma namana akakola nakateeka mu demo nansindikira demo nenjiwuliza munenga mbambi akayimba kalungi nangamba nti kati omanye kiriwo njagenda mu studio naye sinawo sente mboshegera simba wakati ani asoko ku inboxinga munne nze wa mu inboxinga already umaze mu followinga bwekiri wa mutandika otyo namugamba munne nkulaba wali ku TikTok naye nga munne ebintu byokola binyumira bamugamba nti nkwagala njagala tufuke bamukwano nangamba tekirina buzibu olwo ndi myezi 8 e Saudi nangamba tewali buzibu netunyumya naye nga buli bu freestyle ndowooza yaddamu okubuteekawo nga tulinga mu gwa 9 awo muki atugenda kuyingira mwaka ngenda kuyingira omwaka nangamba naye kati munaye kati olaba akayimba njagenda kakola ki nasoka nanyimbira bu freestyle obwo nateekamu amanya gali nengamba akayimba nga kalungi olwo nno nensirika sayagala ku papa buli kadde ateekako message afaayo oba okitegera ekintu ng'ekyo munaye nange nengaye munaye omuntu ngaafuddeko nnyo ate nange wajjidde nga mbadde sirinaawo muntu oba okitegeera munaye nga tugenda mu maaso omukwano nga gufuuka omukwano ng'agamba munaye nze ki naye ng'alabika ye nga ye muli mutima gwe ayina kyabala okitegeera nga munaye nga nkubira kati munaye mpulira n'emmere nemyokulya kubanga sinabakuulizaako oba okitegeera nenze newunyiza nnyo okutuuka okulaba vidiyo nga ngamba munaye yona ya bulimba kyokoleke oyina obugambo bwojjukira mu kayimba ke yakuyimbiranga munaye mukwano kadama alisingulira emmotoka ako kakadama alisingulira emmotoka ako kajja luvannyuma kali kaca kali ako ndowooza nali naatera n'okudda e Uganda kaliko bali bakayita emiti emito emiti emito manyi munaye Oluganda engeri gye lunsumbuwa mbunze bali bakayimba batya mbunze abavubuka emiti emito egigumiza ekibira munaye ffe abagumiza abakaddaama okubeera ku kyeyo wekityo bwekyali nateekamu awo erinnya lyange kunyimisa ndowooza zakumisa Alice okubeera gyali osanyuka babaawo ng'ebintu obyoza babosi beewuunya ku luno mbyoza mu bwangu genda kuwuliriza kayimba ka freestyle nga sikavaako njoza nkola emirimu mangu njimalize mangu nsobole okuba nga ngenda kwogera n'omulenzi Alice ani alimba Alice yagambye ye ogwo ogenda okukomawo wano yayita bimanyi nabimanya nti birimu n'omukwano yakwekangira okumukubira simu saawa 9 gwa kiro 8 omujagala kusinkana oyagala kaboozi kati nolabe bwe namukubira essimu ne mugamba njagala kulabako nakomyewo nangamba okomawo otya nga tombuulire nti wakomyewo kitegeeza watuukidde mu basajja bo kibi kinayogerawo bingi ebimu abantu abasinga balabika babiwulira kubanga kyetwayogeranga nekyeyateekangayo ku mukutu kakati munaye ne mugamba nedda si bwekiri ne mugamba kati nsaba kulabako zali saawa 9 gwa kiro Sawa 9 gwa kiro konumye ngampulya omutima yego omubiri gubanja nenga kamukola eki kamukubireko nesoka nemukubira nga takwata nemukubira ogwokubiri nga takwata ogwokusatu nakwata nangamba ani ono nemugamba yenze Alice natuuse ne Uganda masewe enaku 2 natabuka omaze enaku 2 Uganda tonyega nakunyega kakati awo biki byongamba nemugamba nensonyiwa naye ebyaddala njagala kulaba tubeeko naffe kyetwekolerako ng'abantu abakulu
okitegeera naŋŋamba munaye nze ndi mukyalo eno siina budde ate munaye kati onkubire na budde bwakiro saagala kunsumbuwa yagamba bamukubire ali ku show yali agenze ku show mu byalo naŋŋamba muna ne mugamba kati nkoze ndya nzije nkusanga eyo naŋŋamba nedda bwe naba nkomye mu kibuga nja kukola ki nja kusanga tukole ki tusinkane naye naŋŋamba so akusinkana nga kyewansuubiza tonabakola ki kukimpa okitegedde kati gwe nga bwe wawulira ekintu ekyo nga bwagamba nti sisobola kusinkana nga kyewaŋŋamba sinaba kikuwa kakati nali nkimusuubiza kiki lwaki yali agakumpa okumukola ki kumuwa kineeno kyenjagala ate naye ampe kyayagala si bwe wakiwulira ekintu ekyo kitegeeza olwedde mwalina enteekateeka nga mwogedde ku mbeera ey'omukwano kati naye nga ki oba yali ayagala kulemesa bulemesa sitegera naye ngaemmotoka yo yali yajogerako olwedde naye nga neebaza munaye omuvubuka oyo okuba nga yakola ki yanziba kyampa obuvumu n'obukugu okitegeera kunfuula kati kyendi saawa eno nyinawo nange nagendako eyo nentandika okuba nga nsoma ku bintu ebikwatagana ne ku byeddagala nange kati ku saawa eno nsobola okuloga omuntu edda soka owulirize kaakati anti munaye nange nagenda eyo nze nno nze ndi mukazi mu Lugwala mu Maddi nagendako eyo saidi z'epakwaki nengendako eyo okusoma kweri eddagala erisinga obukugu nate naye waffe gyeriri wasoma ebyokuloga okakasa anti omwana oyo ekintu kyeyantuusaako nagamba abantu beetaaga okulogebwa nkikunyonyola nkukakasa ezaali sosola okuloga omuntu akunyumiza yakoowa nze buli ddagala lya buli kika kati nditegeera oba gweoliko ebisiraani oba oliko mudibo oba oliko toyina mazito wooma torangira gundi anti ate emboozi agifula yabasenga kati kyesaagala tobimanyi nti nenze senga gamba nti osobola okuloga omulogo Alice omulogo Alice naye ngaera tebeerabira nti yenze senga Alice nanyinigo ereeza Alice tudde wali emboozi yabumali kati eseseza busesa olima sokoleke omuvubuka ono ate n'abantu waliwo abantu abawandika message nti wali mukazi mukulu nnyo ku mwana naye ndowooza omwana ali above 18 ate nze ndaba mwenkana n'obukulu babajerega bujerezi obwo batujerega bujerezi nabo oli fitingiwo batujerega bujerezi mukazi mukulu mwana ayita muto balina kapidi yako ke baalabye mukwano ke nataddeyo ng'alina omwagalo omupya mukwano ne bagamba nawo nno ino omusajja ne kali kabadde ka mukene gwe twabanga kati omusajja wafunye mutuufu tewali musajja atali mutuufu enkolagana yegaana kubanga Alice Alice njagala okubuuza naye ate kati obwongo bwangambo bankwate ku kiriwa Alice wakulira mu ddiini kimbuka tuliki nakulira mbuka tuliki wangambye ebyokugali tobimanyi nali sibimanyi era nga sibigenda nnyo omukwano we gwakuyigiriza obulogo bwekiri ate ngaera singa omukyalo oyo teyavaayo n'agamba nti jangu nkutaase akavubuka akakakudya sente bambi okabye nnyo ku mukutu sandikoze eki era sandigenze nandikabye amaziga nemana ensirika kati omukyalo oyo omulogera yakuyigiza nawe okuloga nali manyi nali njizeyizeemu nga bwe nkugambye nti nagenda eyo n'enjiga naye kati ate bwe nagenda ewuwe nafuna obukugu oba okitegeera omukwano gwe gwakusindikiza paka kuyingira lubaale kuba balogesa lubaale bwekiri
Alice twalina bigendererwa ng'ogenda ebweru eyo twalina birooto kubanga nakyo bakimbuuzizza nnyo nti gwagenda bugenzi bweru eyo kugwa mu mukwano abantu bagenda bweru kulwanyisa birooto byabwe kutuukiriza gwe sente zonna zonoonera mu mukwano na kuyiga malogo mukwano si bwekyali nali nyina ekigendererwa ekyantwala ebweru nali njala kuzimba ennyumba nga yakalina kakati sente zonna bwazikola ng'ate kati waziwa anti kakati omuvubuka oyo sente zange bwe yazikomyawo nga bambi omukyalo oyo mwebaza bwe yamala okumundogera sente zange nga bwe yazikomyawo naziteeka mugenda kuyiga ebintu anti abayo singa teyazikomyawo Alice singa teyazikomyawo ate nali mpulaninga era kuddayo ngene eno n'endala ez'okuzimba kalina ekirubirwa kyange mukati omwana omuyimbi wamubuuza ku myaka omuyimbi yangamba alina emyaka 25 kakati abantu bakijja ku kyokujeregereza bajeregereza bujeregereza kubanga nze nali manyi omwana alina emyaka 16 ku ngeri gye babadde basekamu myaka 25 ate nekya olaba waliwo abavubuka abali okwo nakwana n'omugamba ntino ki nti mune oli mwana muto n'agala nagamba gwe gwenjagala biki okitegeera emyaka tebimatalinga naawe imatalinga ate nze simanyi lwaki nze simanyi muntu yaleeta kintu kino nti omukazi alina okubanga muto ku musajja kati okimanyi nkino wali omwana ajjanga yenkana n'oyo omwana ali ku kamera neetuuka tanaba kwetuuka kati oyo yenkana ne mutabani wange naye ne bajja ku simu yange ate kati awo kiba kirala mufe twogera ku muntu ali 19 and above 19 nze mbeera ndaba tebanagituusa abajja okukwana waliwo abajja okukwana ate nze nange sibe njagala noba oli mukaba bukaba Alice siri mukaba lwaki gwe abakukwana ffe nga tebatukwana abato lwaki gwe abato badduka wuwo nanti simanyi kye bandabamu bangamba nze sigenda kubeera nga Keizi wadde Keizi muto munne nange ndi muto naye munne sigenda kubeera ng'oyo oba okitegeera ne mugamba kakati nze nakyawulira ku ki ngate nabo bwana buto nabo bwana bato leka naawe anti obuzibu obuliwo kakati sengateya baagala kunsibisa bajja kunsiba sibaagala abo abasajja abato abavubuka abato sibaagala oli mukunoonya musajja tolina musajja naga nkufunye eddimaliza anti waliwo gwe nafunyeko awo naye eddimaliza nanti naye nakunyumiza mumpi nnyo natapa kukyabumpi oli eddimaliza amanyi omukwano omusajja ali awo alianga mukyotala mukyotala oba mukongo oli omusajja agenda nateekamu ebikomokomo mu bulago mu ngalo byonna musawo muganda ate gwe obanga oli musawo muganda zeza naye bwofuna omusawo muganda mujja kumakinga tetujja kukwatagana ate gwe omusawo mulubale toyagala musawo muganda muno nedda omanye obuzibu obuli ku basawo abaganda abasajja tebabinkolangako naye abaana bagamba mbu abasawo abaganda abasajja bw'ogenda ng'ogenze kunoonya luzaalo akugamba nti kaakati olaba ogenda kujja nga toze na maama wo tukole ki tubeeko ekyenjawulo kye tukola omwana asobole okugendawo kaakati ate nze ebyo sibyagala njagala omusajja owange ng'ali eri wabbali ali mu mirimu mirala teza abamu abasawo abaganda bebaka ku balwadde bulungi nnyo kubambulula mbu amuyingiza ddagala tebakikolangako tebakikola anti nkugambye esabo ly'ensoso okugendamu lyeririwa lyeryono omukyala naisonga okitegeera sikulimba nze sinzagamba nti sikozesangako ddagala kubanga nze nga bwe nkunyonyodde nze era ebintu by'obuddagala obo nti manyimuko ku buddagala obutonotono kati nze manyi n'eddagala lineetaaze nti ebyo nti oba kuwomesa ngenda wali mu katale nimbagamba njagala ddagala bwe riti nteekayo nempooma oba nenkola ki nenjagala lyakunaaba kwejjako bisiraani ngenda nendifuna oba ku nsiko oba okitegeera nga sigenza ate musabo oba okitegeera oba njagala lyakusembeza magi nti nfune olubuto nsobola eri ate okulyefunira oba okitegeera wabisoma nabisoma
manyi ga kisajja ebyo manyi ga kisajja omusajja oyagala kukwongeza ku saizi oyagala kuwanvu yaako boshegeera ebintu bwebyo jabiko tujje program ndagikola lulala si leero kyali ku bulimba kubadde mu mboozi eno kubanga botunulira abantu engeri emboozi engeri gye batudde ku mutima nawulidde nnyo bubi ng'omuvubuka oli annyonnyola ne ŋŋamba yalisa ekitegeeza omuvubuka yaluga wabwerereko ate engeri gy'abadde annyonnyolamu mazima adde annyonnyola ng'olaba alumwa ng'era akakasa ate nga abakyala basinga bakikola naye ng'agamba tiwamugambako bya mukwano wajja buzinga omuntu omulala yenna era nga bwe nkugambye nti najja ne mugamba nti munenjagala tufuuke ba mukwano okitegeera naye mugenda mu maaso awo ne mutandika kubanga kati nze bwe nzija ku simyo nga njala tufuuke ab'omukwano tosobola kukola ki kugamba nti kokola ki konteeke mu gundi konteeke mu moodo oba okitegeere naye kati ekintu kyeyakola ate yalinga nteeka mu moodo oba okitegeera yalinga nteeka mu moodo yakusindikira ebitundu oyinza osindikira muno ebitundu byekyama nga temweyagala nga tetweyagala bwolaba kisoboka ekyo nkola n'akaboozi ak'okusimu kitegedde ekintu ekyo simanyi nina kunoonyeba muvubuka oyo era munoonyeeko akunyonyera ebituufu naye kakati Dimaliza njagala omunyambire kubanga Dimaliza yeyagalira mu kasabbuuni ye bwagamba nti nze ndi wa kasabbuuni nze mbadde nsaba Dimaliza si mufumbo tofa ku bumpi obumpi sibufuddeeko naye nze sijja kusobola mmufumbirwa kyekituufu oba nti oba njagala oba tufuuke mu mukwano boyfriend ne girlfriend nyina obawala bange ngenda kumwa ku balala bange bebenkana saizi okitegeera ekyo okunnuma kwe kuyita Dimaliza omumpi ekyo kintabulira ddala bebenkana saizi kale gaana ne totekako kiri kya bumpi gaana kale gamba niba ne Dimaliza mbutuufu nze sigenda sobola kkiriza kubeera nawe mukwano mbadde kwagaliza naye ati ate naye obulwadde Maliza ndi amuloga ndi mukazi mwanvu kakati ate bwe naba njagala mukkisinga bagamba ng'oli yali mumpi kali katono kawanvu kali katono nga kawanvu wene eddagala erijja omuntu ku kasabbuuni bweriri kuba Dimaliza abamu ebyo nyinawo obukyala obumwenkana mu saizi kasobola okukola ki okubanga avudde kasabbuuni nadda ku bakyala sira lwaki abeera kasabbuuni ng'abakyala we bali kaakati nemberawo n'eddagala erisobola omujjanjaba obuzibu bwafuna mu kasabbuuni kubanga obuzibu webuli temuli buzibu era tosabbi mu nnyonnyola ebyo obuzibu webuli kaakati olaba olwobeera nga weekubanya akasabbuuni otuuka n'obeera ng'ekyo kyennyini nkyoba oyagala okole naye amaanyi go ag'ekisajja gakola ki ganafuwa n'obeera nga mu butuufu bulwotuuka ku mukazi omalira mu bisambi togenda waawe togenda wa kakati Dimaliza ajja kumalira mu bisambi lyagweri Dimaliza yepanka eryanyi Dimaliza waga anagamba Dimaliza mbadde nkwagaliza n'ekyaka kiganye kati ayi kyasaze magezi ki toyina liwanvu yamu eddagala liwanvu ya haiti lyesida haiti liwanvu ya haiti omuntu n'akula amagezi go gemuwadde gengenda okumuwa one wa haiti ye ngenda kumufunira akakyala nga ka haiti ye nga te kalungi nga bajja kuzaala abaana balungi kuba akasajja kalungi lwako obuzibu bwebwo obumpi Dimaliza yakyogera lunye nti musawo muganda mbadde mayiggo omulubaale naye omulubaale bwe mwegatta gujabagira muba mugenda kuloga ekyalo mukiteeke wano alina okufuna omukyala ng'ate yesi mulubaale oba okitegeera ate naakola ki bwe kiba nti kyakumuyigiriza alina omuyigiriza okusiba eddagala alina okumuyigiriza okuba ng'akola ki anaaza abantu oba okitegeera nga ye ali eri munda ng'akola oba okitegeera bwe kityo bwe kiba ofuwa emiindi alisa nedda baaba tofuwa naye ng'osobola okuloga omuntu nsobola okuloga omuntu bano banzi ba ssente zange kadamba bamubbye abo beewulira abo mbadde mmanyi okuloga kugenda n'emmindi
nedda baba Alice ndabo mu mwago gulyawo gufuwa emmindi ne bannaye ate emmindi bagifuwa batu sijigezanga nako sijigezanga nako kati empewo ziyita oti emmindi tekizira bakozesa okuyita empewo nze nkozesa kabbaani okuyita empewo empewo zikulinnya nedda nze nkebera bukebezi ng'empewo tezinninye gomana Katonda ali yatugoberera omukwano Alice gwamuyigiriza obusamize kitegeeza ki omukwano guwooma nebo okukwata obubi gwandi kutwala mu geena okimanyi ti geena gyeri Alice bulungi nnyo bw'ologa omuntu n'omusuula eddalu n'omuloga n'afa n'omuloga n'omuzimbyazimbbya nga bwe waloga oli n'omuzimbyazimbbya olowooza enkomerero eba ki enkomerero ogenda mu geena naye nze mbabuulya abakyala abali okwo muloga abasajja ko abasajja tebategeera bagende mu geena baloge bagende mu geena ati namwe abasajja mulumya nnyo mutulumya nnyo omukazi ava eri ne laavu ye yonna bambi ng'akoze eki ng'alitutaddeko n'omulaga wano nti omwagala nnyo naye ng'olumaliriza nga gwolina ebyo by'oyagala okuyisaawo guno omwaka tugenda kuloga abasajja so ebyeggulu Alice ebyeggulu wabisiibulwa sinaba kubisiibula olweggulu ng'olisiibula tibayi weraba eggulu sinakulisiibula eggulu tonava kulisiibula sinakulisiibula naye ate onyumirwa okuloga nnyumirwa okuloga bitya njagala nnyo Mukama nange mwagala nnyo kubanga singa si yeye nyandale wayita abaana be naye ate kuloga nkwagala nze Alice nkuwoomerwa nnyo buli bonyiiza bwoti nze Alice nkuloga olweggulu ng'olisiibula ekubira ebbayi weeraba ngenze kwokyebwa eggulu nyina oligendamu eggulu tewagenda mulogo tugenda kubeera babiri mu ggulu kigenda kunnuma nnyo Alice okubanga twatulako ffenna nenjatula obulokozi nenkubulira obulokozi nonsanga ku mulyango gw'eggulu ate gwe nga bakutwala mu kakubo kali akanene mukwano eggulu siyinza butagendayo ate oli mulogo ologa Alice wayiga n'obulogo kati anti kati olaba ndoga nkoze ekibi ne Katonda aba alaba nti oyo ateekeddwa okukola ki bateekeddwa okimukola ekibonerezo ekyo oba okitegeera kizaalisi nawe osobola okuloga omuntu nafaana nga oli baawo bwe yali afaanana akunyumiza yakoowa akunyumiza anti kati olaba omuntu omugezigezi yenna bw'ogenda awantu olina okukakasa omuntu atabudde eddagala ki lyakozesezza okola ebintu ebyo kakati agambye nti leeta ekifaananyi okiteeke muno yogerako ebintu byonna byokola ki byoyagala oli afuuke tambula ogende kakati olaba ataddemu ddagala ki akuyisizaako kiki kyakuyisizaako wali Alice ebintu byebasobola babikweka kyogamba alina obukugu obulala bwe yateekako kubanga yaŋŋamba teekako wali eri ekifaananyi okole ki oyogerereko byoyagala afuuke kati waliwawo obukugu obulala wali olezeeko okuva wava wali olezeeko ku muntu okuva wava oyo omukyalo oyo iye walogako nalogako wamuloga ki oli yajja naŋŋamba nali ngezesa ndabe yaŋŋamba nti no njagala omukyala wange kola ki samuloga kubeera ng'oli bwe yali naye oli yaŋŋamba mu njagala omukyala wange bwe yeebaka n'omusajja yenna omulala bakwate okakasa mukwano ekintu bwekyo bwe nakituukiriza ne muga akwata kano akadagala genda okateeke ku piro osirike Alice komao kati kakati maama wakimanyi nti kati oli mulogo tabimanyiiko
Neko manye mpisa zenyina nga nze waka. Naye bakulaba. Mukwano. Kwa video zino baziraba. Anti nze bamanye. Ndi mukyala muwombeefu nnyo, sirina ddalu, naye mukwata kasaawa eno ndi myaka 35. Nyenso okukola ensobi kati nyina ebintu byenkola nga nkimanyi we bakitegeera baba yino okunsabula emigo. Abakazi teboogera myaka gyabwe ali sise oyogedde emyaka gyo. Anti gyejo. Tokweka. Lwaki nkweka? Ate era n'abantu nga nayo oyo amanna abikubawo. Nga bwe kiri bw'okikubawo. Ne mugamba mpa kaboozi nanga asijja kukuwa kaboozi. Noli kubawo bukubi. Tokwekamu. Kyogamba yagamba gavumenti ndi wa myaka 2. Abakazi tebava mu 21 awo. 22. Nedda baba. Kati ndabika nga myaka emeka. Mbali manyo linga 19 awo. Naye bana. Ngobo ntoyeza nnyo. Alice. Ngobo ntoyeza nnyo. Omuvubuka oli interview gye yakoze ng'agamba nti mwali temweyagala ya bulimba. Ya bulimba. Mwakulanga kaboozi ku ssimu kwesindika by'ekyama ku ssimu. Ekitaliwo nti gamba nti twesinkana. Ebyo byonna mwabikolanga ku ssimu. Ebyo byonna twabikolanga ku ssimu. Omwana Katonda ali eyo kyembadde nze okumanya ekyo leero. Naye ate sinza okumalamu amaanyi kinkoledde ddala bwe ntegedde nti Alice ate yayingira obulogo. Ekyo nabyo kibadde kipya. Okuloga. Ndowooza kino ekyokutunda eddagala ly'otunda kiryokke maanyi ga kisajja abakyala okubongerawo ku mutindo n'ebirala naye ate ekyobuloga Alice oba tokisusiza. Anti ekireese ekyo abakyala batulimbye nnyo omukwano. Omukwano tebagukaka. Bw'oli bwakulima omukwano genda ku mulala. Aba tatutte mubiri tatutte ki. Wanga gwoyagala. Alice ogenda kuloga abantu bamalewo gwe. Ate gwe omukwano okukwata mangu omutwe. Obuguma mangu noga kati kamuloge. Ati mbuguma. Ate nyina gwendi naye mulavu mukwano. Jantutteko no newaabwe. Esawa yonna lindirira mikolo. Tujja kukomawo. Weraba.